n'omusajja bintu bikulu byensena tokutangaza mwabawuza siringi bwe bulamu neetuuka okukujjolunza balo balala zibasuuza bwana kukuba onasiba emigugu nayo tabambi ate siringi bwekusanga bwekudibaga kogeza okugiraga kamero nze nange baana bakitange kyasonyi yandesa amaka gamyamyasa nengenda nekateyo mwowino gyenkoze omusimbi nekamala naye amasanyu ganjabulira mu mutima netuuka okujulira talina sente tesikabugagga bujja kuntama bakyala bannange sibaduulira obanga omwavu n'omanyirirwa ng'olina amasanyu ag'obufumbo bwo ndowooza abakazi kyatutonderwa ensimbi n'omusajja obutagatikwa bwe yeefubako n'obiwangula mbulira oluwombo mw'obigatte kandugule ebiduula by'abakyala byattima bakeera okutuula mu ŋŋambo kubanze nagaba mpaka waganga bakazi yabandese omusajja nempakasa era ne bamatiza nnyo nti bw'okola obaako sikiri entambuza abasajja wabula n'obuterowooza kyannaku kyannemye okulengera ebijja olwo nga nekola bikyamu bandamu ekyenoonya omusajja nga ndeko ntigenda olwo nga fuuka namukyala wajjiyanga n'olumu muvuma n'enjawula naye yabedda nansibirako mu bulumi gwamu omukyala n'enduma ngasiba migugu gyange musanyu ngenda okunoonya kumpiya nenyama nsaba mbabuulire sente yammalako eddembe kwolaba nabo bwenjulire ejja mwenadduka nga tetakyuse mwoyo kunziza kyeva ŋŋamba kyakutonderwa ensimbi n'omusajja obutagatikwa ekimu ku byokati okifungana nga tekiri kikwataga mulimu baye omusajja wange musupu nefuba okumulaga manda ate mukama nanyanukula mukufuna azalinga okuli omuvujjirizi nzimbye n'amayumba gangana gatako okutegeka ebirala konze zisigadde kanyirire njokendaba omusajja nanjamu abakyala bandagiridde ku bizigo ebiyinza okuboobeza olususu naye ate mwana wattu gamba siseeyo okumanya abasajja mwamalako olwo neyandigwira nyakwane olw'okuba omugagga batya buti tebanziza mukwano gwange ku bbali nti wamma nkubuuza kyakyama isaani yandogalo katuuka okundibya omugagga nembulaka kwebera ekintu ky'obubiikira byonna obyettamwa kagabemekago munsula newegomba ne lukyola yina omuntu we nze mu butuufu yakunika yanzita obeera n'omuganga wenyamba nfennako yantemaka kuli nyabula bannange omukazi yansekerera kali katono kumudduka kanebose tunagimala ebigambo ebyaŋŋambwa byanterebula ng'obugagga bw'abakazi buba bwe butyo okusomya eddiini ey'ekibikira olw'abasajja obutakwesiga nga ne bw'oba omufunyi oteekwa kwegula munaaga amayumba g'otunuulira mu bisaakaate n'ogegomesa bakazi bannaffe babisiibula okugyako okunywa ne betamirira ate bwe nabuuza ekyokumugula ekyokwewasiza omulenzi wo ekyo yambakira sinakimala nanyumiza kajjoomi akamusumbuwa gwenyaba omukyala tuddene balo sente munnange tekuyinula obyabugagga wano byensendaba ekyenkana omusajja sinakiraba nze kati obugagga bwe nnina buno mala n'okubwambula mufugike mala okufuna ejjeri luŋŋamu nenyiya obulamu bwe
bwekibikira bweraba ndi muto sinawaguka siraba kinkutulambya kumenya tewali ssanyu saba mabulire ng'osula bapeke mukalina abiri mweyo lwansonyi mwegumyagumya munyigirwa muli ne mutakwatula okujjako ab'emibiri egikanduse oyo bwagaya ebyange simunyigire kati bannyabo nsaba mbasiibule buli afuluma n'omulenzi wo akuvuma obwavu tomukyukira mulumya emukongo okadde ne bano mbadde ssanyu omuyimbi wa luno Harriet najja ndi mutendeke bw'obayo omumu atanzikiriza funayo obuyimba bwezze enkuba omatire kadongo kamwe abeewo wanje abeewo naki nalo Harriet ssanyu naki nalo anetubaniriza nnyo mwebale nnyo mubalira ddala abasobodde okujja okuwagira kadongo kamu si bwe kiri bane mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwagira abayimbi abakadongo kamu katugende mu maaso omusoga akoba tujje mu maiso ne kadongo kaki kadongo kaki kadongo kalala ama muyidde olusoga bana tujje mu maiso kyekyo nange kyerabiddeko kubanga kibonyabonya obulamu bwange mpulira nkwagala mama kisagabiza tobudde bukyatera nenzibya mpulira nkwagala kuva simanyi bwe kivaayo mukwano wankola ki banja abalumizibwa baleke balumwe ate banaddawa mulikya ne badulira nze neva mu maka tebali mpitawa tata nkoze nnyo simanyi kwe kiva mpulira bwe nkudagira ddaali wange kimuli kyange akasana kabereberye omulenzi wange kimuli kyange akasana kaberebere saamu gyali mwenjakalire byansi byakuleka wabula ekintu kyendabye nze ntuuse okufa kulwabo boyina banja bampalanira omulenzi wange naye maama nesirika balaba nga kibaluma kinene naye ate nze singa banzi nnyo abaagala saamu era nanga bangeya wadde nga si muntu wa nsimbi naye mpulira mwagala kakati twafuuka bamamba buli omu maama wanaye baleke balumwe bambi kimuli kyange akasana kabereberye omulenzi wange kimuli kyange akasana kaberebere saamu gyali
kigenze webala okwekuuma n'obutejaajamya ne musobola okuwangaala oke nayanza naye abalinda bisaala ku lunaku luli ku mbaga ey'obugole kale kibeera kityanga kugwo gwendaba nga tetutudde wamu nga banja batukulisanga era ddala kyekyo nange nkyerabirako bulaba obuntutonirwa nabo nga kwendaba nga bijje bitubulirwa nga batukutira ffena tukumagane mu bulungi ne mu bubi oba nawo njagala bambi kiki ekikwekomumya kiki ekirawukanya obulamu bwange bakumpi n'obubwo oba nawo njagala taata kiki ekikwekomumya kiki ekirawukanya obulamu bwaffe katekubuuzeemu byonna bisala obusabwa naffe tusabe nnyo bambi naffe tuzaaleyo akaana bambi kayiteeku maama erudda kayiteeku taata kyekirabo kyaffe bambi saamu wange kona dance Zenange njagala nnyo okufuna ku makane nyaba ebizibu bye bingi kasabe katonda mpe nange bwe mpakasa byonna ebyo katonda yayamba ekintu kyendabye twangawanganga kikyo kibeera kibitabu olina kulinda nnyo atakumikiriza okutuusa wendibonera ensimbi wabula mwana muwala tewenalingirira oyinza okulowooza tininde esekuli akawuna tatumundabira kyongenze batikikwala sakulengere kulaoyo irabangi kuluma kuluma kwano kuba gwakabita kanno siya bakirawo tontaula zamirawa kuluma mutali bakirawo okay eyaba batalina balumwa eyaba batalina balumwa kaba sida mukwano guba gwakabitabu nabandaga kaba mukwano guluma bubikiranye kuluma mukwano dala kuluma kuluma mukwano dala kuluma eyaba batalina balumwa eyaba batalina balumwa kaba sida mukwano guba gwakabitabu nabandaga kaba mukwano guluma bubikiranye kuluma mukwano dala kuluma balumwa mwebale nnyo eyaba batalina balumwa mwebale ddala teyanzeke nazino zizo mwebale mwebale nnyo abantu okujja okuwagira akadongo kamu eno ntandikwa kubanga okumanya nga ekyali ntandikwa nze kati ndaba byewuunyo ebbanga nga limmaze nga ndaba ndi ku kisenge ndi ku gundi basitula busituzi ne bakyusa ne bagamba we bati naye mukama mulungi manyi nti nja kuddamu mbasanyuse bulungi nnyo era waliwo n'oluyimba lwange olugenda okujja mu maaso awo lwawedde abamikisi nga bamaliriza kumugenda okugeseseza era nange kweteeseteese okugezesa ndabe oba ennyimba ez'amakulu zikyalina kyezitegeeza mu ggwanga lino. Kati abantu bwe nga tuvuddewo badde njala nnyo twebaze ku mukyalo ono tumukwireko mu ngalo owa Mwagala Production yatuwadde ebyuma bino. Bannange muyimbi wa kadongo kamu kakati tuyinza okumwebazaako tumukwireko mu ngalo kyekituufu. Ate twebaze ne ku bannaffe bano abateeseteese ekiggulu kino nga bakitaddemu omukono
nga twagala okuteekawo bwa Sseruganda. Omanyi emabega awo nakulondebwa ku ntebe ennene nnyo ey'akadongo kamu ku federation ku lukiiko olukulu bwe lutyo. Kakati tugenda tunoonya wetwawabira wa kakati tubasoose kukwatagana n'abantu aba presenters era mmanyi nti kikulu nnyo. Ate no waliwo n'entande tugonnomoddwako nga ndi wano njagala kuyita omukulu gwe batumye okujja okutugonnomolako olinga alabye bulabi baliwo ababimuweereza tiwange kiri ekindi kyetinda. Twagala munnaffe coordinator weetaagibwako wano mumuwe kubaawo alina entanda gyazze nayo ng'omusajja asituse bubisitusi naga nti ate waliwo kati ekibaluse ate ng'ajjukira nti ku lunaku lwokubiri association yaffe erondebwa. Bakama bange bassebo ne banyabo, nze Tone Sempijja tebifaanana bifuna akaami akatono kanyomera mitala wa mugga akatali kabbe ne wosa mulyanga magumba amazima Ssebulinyi bw'otuula gakka bw'oyimuka ne gayimuka bera wa mazima amazima gagufule wa mirembe 2017 Sebatta Fredi ye yawangula empaka ez'akadongo kamu competition mu kubenkaneza enjawulo era okuva olwo tewali n'omu yali amuwangudde yadde omugegenya oluyimba lwe olwazibula atudde. N'olwekyo Jenosalimu Sala antumye kajita muli ludda wano. Jenosalimu Sala antumye message bannamawulire mugiwulirize nnyo nze muyambiwe mu kututumula kadongo kamu eyatandika empaka era ne tusiima abayimbi bannayuganda ab'akadongo kamu olw'okututumula olulimi Oluganda n'okusomesa bannayuganda. Sebatta yayimba nkumbi eyamba abantu tebamanya, n'ayimba ku siriimu nakyeyune tebamanya, n'ayimba nva ku musawo tebamanya. Bwe yayimba zibula atudde yawangula banne. N'olw'ensonga eyo mukubire Sebatta Fred engalo ez'enjawulo n'enduulu ey'enjawulo. Salimu Sala atumye ŋŋambe mwenna abaze okuwuliza kadongo kamu bwe bano bwe bayimba ennyimba ezibuulirira ezizimba ez'amakulu ne bwoba otudde n'omwana wo bayimbe ku parish development model. Omuyimbi anaasinga agenda kuwangula $2,500,000 engalo ez'enjawulo. Saalongose wa Kiryanga Kalanze wa Bukedde, Saalongose wa Kiryanga owa Simba, BBS Terefayina, Kalanze wa Bukedde owa Star TV. Mwe mugenda okuteekateeka empaka zino Muzeeyi Sebatta nsaba bankubiremu ku nkumbi eyamba watandikira izo okutuusa wendifunira ensimbi wabula mwana muwala teweraliikirira oyinza okulowooza tinimbye esekubya akawuna kalale taatu mundabira nnyo ngenze but keep one love sebuletere nkula oyo oliraba nki guluma mukwano guba gwakabite kannoono bakiddawo tontawula ndabirawa guluma muzeeyi bakiddawo eraba maama eryaba batalina balumwa kaba nsinda mukwano guba gwakabitabu ndaba ndaga kaba mukwano guluma bubi kirabye guluma mukwano mazima ddala guluma mukwano mazima ddala guluma eryaba batalina balumwa eryaba batalina balumwa kaba nsinda mukwano guba gwakabitabu ndaba ndaga kaba mukwano guluma bubi kirabye guluma mukwano
madala guluma balumwa mwebale nnyo ebyaba batalina balumwa mwebalire ddala teyanzeke nazino zizino zizo mwebale nenda zitwala okay teyanza mwebale nnyo abantu okujja okuwagira akadongo kamu eno ntandikwa kubanga okumanya nga ekyali ntandikwa nze kati ndaba byewuunyo ebbaamu nga limmaze nga ndaba ndi ku kisenge ndi ku gundi basitula busituzi ne bakyusa ne bagamba bati naye mukama mulungi manyi nti nja kuddamu mbasanyuse bulungi nnyo era waliwo n'oluyimba lwange olugenda okujja mu maaso awo lwawedde abamikisi nga bamaliriza ku mugenda okugeseseza era nange kwenteeseteese okugezesa ndabe oba ennyimba ez'amakulu zikyalina kizitegeeza mu ggwanga lino. Kati awo nga tuvuddewo madde njagala nnyo twebaze ku mukyalo ono tumukwireko mu ngalo owa Mwagala Production eyatuwadde ebyuma bino. Bannange muyimbi wa kadongo kamu kakati tuyinza okumwebazaako tumukubireko mu ngalo kyekituufu. Ate twebaze ne ku bannaffe bano abateeseteese ekibbulu kino nga bakitaddemu omukono nga twagala okuteekawo bwa Sseruganda. Omanyi emabegaawo naakulondebwa ku ntebe ennene nnyo ey'akadongo kamu ku Federation ku lukiiko olukulu bwe lutyo. Kakati tugenda tunoonya wetwawabira wa kakati twasoose kukwatagana n'abantu aba presenters era manyi nti kikulu nnyo. Ate no waliwo n'entande tugonnomoddwako nga ndi wano njagala kuyita omukulu gwe batumye okujja okutugonnomolako olinga alabye bulabi baliwo ababimuweereza nti wange ekiri egindi kyetinda. Twagala munnaffe coordinator weetaagibwako wano mumuwe kubaawo alina entanda jazze nayo ng'omusajja asituse budusitusi n'aga nti ate waliwo kati ekibaluse ate ng'ajjukira nti ku lunaku lwokubiri association yaffe erondebwa. Bakama bange bassebo ne bannyabo, nze Tone Ssempijja tebifaanana bifuna akaami akatono kanyomera mitala wa mugga akatali kabbe ne bwossa mulyanga amagumba amazima sepulingi bw'otuula gakka bw'oyimuka ne gayimuka beera wa mazima amazima gakafule wa mirembe. 2017 Sebatta Fredi ye yawangula empaka ez'akadongo kamu competition mu kuba engalo ez'enjawulo. Era okuva olwo tewali n'omu yali amuwangudde yadde omugegenya oluyimba lwe olwazibula atudde. N'olwekyo Jeno Salimu Sala antumye kajita muli luddawa. Jeno Salimu Sala antumye message bannamawulire mugiwulirize nnyo. Nze muyambiwe mu bannabitone mu kututumula kadongo kamu eyatandika empaka era ne tusiima abayimbi bannayuganda ab'akadongo kamu olw'okututumula olulimi Oluganda n'okusomesa bannayuganda. Sebatta yayimba nkumbi eyamba abantu tebaamanya, n'ayimba ku siriimu nakyeyune tebaamanya, n'ayimba nva ku musawo tebaamanya. Bwe yayimba zibula atudde yawangula banne. N'olw'ensonga eyo mukubire Sebatta Fred engalo ez'enjawulo n'enduulu ey'enjawulo. Salimu Sala atumye ŋŋambe mwenna abaze okuwuliza kadongo kamu be bano bayimba ennyimba ezibuulirira ezizimba ez'amakulu ne bwoba otudde n'omwana wo bayimbe ku parish development model. Omuyimbi anaasinga agenda kuwangula $2,500,000 engalo ez'enjawulo.
Saalongose wa Kiryanga Kalanza wa Bukedde Saalongose wa Kiryanga owa Simba BBS Terefayina Kalanza wa Bukedde owa Star TV mwe mugenda okuteekateeka empaka zino Muzayi Ssebatta nsaba bankubiremu ku nkumbi eyamba watandikira bw'ovaayo ebisigadde Katonda yamanyi empaka tugenda kuzitandika kiri mutu kimanyibwa nyinikyo nkubire enkumbi eyamba tugende mu maaso Gwe kyali mutulo ndinawe kyenengedde tega amatugo maaso gy'olaga ndabye omuliro banga tonnalengera nzize nkuyambe omwagazi w'ekibuga otuusa awazibujje bujjako ojja kutuuka okubulwa wosula amayumba bannange gafuuse ekirala nyina kyewanise nga nyumpangise kati tukwata n'emisingi osanga nsasula nolowooza mwoyo kyensasula n'obulwa omuntu waawano takyalengera muntu labye nnyo okulabira okumpi ng'ensolo muwoza twasoma eringa engombo kitalo nnyo okusomerera eggwanga odinnyika woba nange twerabidde muzugo gwe twefebeko tuwona okwebba ye bannange lwaki tetwewaayo ne tunoonyeza ddala obugagga buli obwensibo laba nze munno nnengedde buli alina waatamakanyweza enkumbi eyamba wensirikidde muntu lidda afuguma naye katusabe gye bujja olimbulira gw'oliŋŋamba tiwammoolagula bintu wabirengera otya ebikuli ewala ekibuga bannange kisuse ekigwero kati omuntu atuuse n'okubulwa kyakola twekwasa mmere emidaala eseerwa ne yadduka mu kyalo lw'amasanyu agyevuma omulimi anaaguma akweramula obuntu ojja kolerera olubuto olwetamwe mu kuvungisa ensimbi obanga ojjukiranga eddooko diggambe ekikumi ebankota naye kati ekikumi okyasemberawa olaba n'omutunzi w'ebiwagwa kigobya nera nfa bafamire twafaddawo obuwunga bwe bukwatiridde abalina enzito bw'owa abantu abiri agula totyoka eritagenda kumala olyeko n'ekyeggulo kyova ogulamu ogwo oluusi lumondo w'ekigaali n'omutika n'empuutayo ekikutta abantu ekyagala okuloobera eggwanga okudduka ye munafu bwannamu kyobuusa omwoyo ne tulinda okukolererwa ng'ensi n'ebavu bukyunga twenunula ebbanga olibala kiki wakoleredde ensi yo kyolaba batono kyemmanya bayinza okulaga abalala bali mu byakubba beetala olw'amagendo gawananga tajja kuweera mu Kampala gwe muluno omukulu gwendaba buli muntu n'agenda najja okunyaga tali muntu akolera mu kibuga tabba ze nesimbibwa ntoogo mpanvu mpakanya faayo ndakeeko omanyi nti tabba nga n'okusuubula kulinga kuteeba kedde ku macajja n'emmotoka olw'eggulu oyo lwakiteesekeggwa kutte lutemba lindiira okukungula ebirime ebyesiga bakuyita sobona kwewojjoola nti omuntu akuluusa natya nga ndasoma tokka bwe tuteerese mbabuulidde balibeera balamu bannange muli ejjusa ekintu kye mbakuutira nga nvaawo mukomye okwefuula abali ku ggwanga kuba eno nsi yammwe ndabanga bano bali basebana abaana bewankulukuku owaje ntuuse otuuse ntuuse nekaye atuuse ofona atuuse owaje ngansanyusa okulaba nalabira ku ngabula omukyala mugambe nti amata agange tasaamu amazzi ebyo babyogera ku mugenyi kale nsize mukama mulungi naye ensonga endeese otyo ensonga endeese y'abaana bo babadde ki ngamba Federico gwe munnange wanfuula ki kiki kye nakufuula nkuwatirako bufuuka bumbawa nedda ssebo omanyi bye mpulidde mu bantu mpulidde nti mu kakopo wazaalayo abaana abalala ebyo babireeta wano mbitwale mu balanza ennyo omwenge
kati mukakopa wali onoonyayo ki abalala banoonyayo kijja kikuzaza abaana batosobola kulabirira tombeere wala kamukiya all of you njagala ozaala abaana bonosobola okulabirira kati kangeme ngenda kunogera eddagala erigenda okugana okuzaala abaana mwemu abali awo waliwo ku musawo wa covid wuli awanisa omukono bw'aba otabula doozi yona ya family planning muteremu doozi ya family planning okuzaala kukomaawo kiki kikuzaza abaana botosobola kulabirira nakusanze nalukolongo ng'oli ku mirango genda osunira ennyoko nakusanze nalukolongo ng'okuba emirango omusajja omukulu abaana bammenya abaana nzadde bangi abaana bankutudde naawe abakazi obakutudde Federica abakazi abaana bo tebalya bubi abaana tebasula bulungi abaana tebasomye olw'okuba ng'oga nti enva baziseera bagulire zino enva zammwe bamufuna mpola ngamba ebigumba by'empuuta yolakira abiri teeka awaka abaana balye abaana bawuute naku kyalo bakwogereko ti abaana ba Federico batambula bawunya enva Tega matumbo masonyola ngatabe omuliro bakatonalengera senkuyambe omwagazi w'ekibuga otusawa zibunye bujja kutuuka okuba bosula amayumba bannange gafuuse ekirala nange wanisenga nti ompangise kati tukwata n'emisinjo sanga nsasula n'olumuse mwoyo gyensasula n'obulwa omuntu waawano takyalengera muntu olabye nnyo okulabira okumpi ng'ensolo muwoza twasoma eringa engombo kitalo nnyo okusomerera eggwanga odinnyiga woba nange toberabidde musuku getwepibeko tuwona okwebba ye bannange lwaki tetwewaayo netunoonyesa ddala obugagga buli obwensibo laba nze munno nneegedde buli alina waatabakanyweza enkumbi wesirikidde mundu lidda mukuma naye katusabe nnyo bujja olimbulira woliŋŋamba tiwamuulagula bintu wabirengera otebikuli wala ekibuga bannange kisusa ekigero kati omuntu atuuse n'okulwanjakola twekwasa mmere emidaala eseerwa neyentuka mu kyalo lw'amasajja njevuma omulimi anaaguma akweramula obuntu ejjempolerera olubuto olwitamwe mukuvungisa ensimbi obanga ojjukiranga eddoogo digamba ekikumi ebankota naye kati ekikumi okyasemberawo olaba n'omutunzi w'endiwa bwakikobya era nfe abafamire twaddawo obumu nga bwe bukwatiridde abayina enzito oba abantu abiri akulododdeoga erinagenda kumala olyakulo n'ekyeggulo kyova obulamu oluusi lumondo w'ekigali n'omutika n'embuutayo kirwadde kiki nekiwutta abantu enjagala okulobera eggwanga okudduga yemunaku bwaddamu kyobusa omwoyo ne tulinda okukolererwanga ense nebabu kujunga tonunula ebbanga oli balangi kintu akoleredde ensi okyolaba batono kyemmanya bayinza okulaga abalala bali mu byankuba beetala olw'amagendo gawananga tajja kuweera mukambala gwe muluno omukulu gwendaba buli muntu lwagerekyana kyokunyaga tali muntu akolera mu kibuga ataba tenesimbe mwantogombango mpakanya bayo ndageekwamanyi nti taba nga n'okusuubula kulinga kuteeba kedde ku matajja ne motoka olw'eggulu oyo lwakitesekeswa kutemaliikiro okukumbula ebirime ebisiga nga kuyita sabona kwewojjoola nti omuntu akulusa natya ngandasoma okawetuteeretemabulidde balibeera balamu bannange mulyejjusa ekintu kyambakujira nga mbaawo mukomya kwefuula abali ku ggwanga kuba eno nsi yammwe otuuse
nekayo atuuse ofona atuuse owa ngamusanyusa okulaba nalabira kungabula omukyala mugambe nti amata gange tasaamu amazzi babyogera ku mugenyi kale nzize mukama bulungi naye ensonga endeese otyo ensonga endeese y'abaana bo babadde ki mamba Federico gwe munange wanfuula kiki kyenakufuula waterako bufuuka bumbawa nedda sebo omanyi bye mpulidde mu bantu mpulidde nti mukakopo wazaalayo abaana abalala ebyo babireeta wano bitwale mu balanza ny'omwenge kati mukakopo wali onoonyayo abalala banoonyayo kiki ekikuzaza abaana batosobola kulabirira tombeere wala kamukiya olubibu njagala ozaala abaana bonosobola okulabirira kati kangeme ngenda kunogera eddagala erigenda okugana okuzaala abaana mwomu abali awo waliwo ku musawo wa covid uli awanisa omukono bw'oba otabula doozi yo naye family planning muteeremu doozi ya family planning okuzaala kukomaawo kiki kikuzaza abaana botosobola kulabirira nakusanze nalukolongo nga oli ku mirango genda obisumira ennyoko nakusanze nalukolongo nga okuba emirango omusajja omukulu abaana bamenya abaana nzadde bangi abaana bankutudde naawe abakazi obakutudde Federico abakazi abaana bo tebalya bubi balya bubi abaana tebasula bulungi abaana tebasomye olw'okuba ngoga nti enva baziseera bakulire zino enva zammwe zammwe bamufuna mpola bamba ebigumba by'empuuta yolekira abiriteeka awaka abaana balye abaana bawuute nakukyalo bakuwogereko ti abaana ba Federico batambula kunyembwa Mwasimya bayina abakitamwe abakola entegeka n'olusanga bwavu bakufa bankoba nsambogolo okalakolera ekizibu okufuna kyolya bw'oteeka ebizibu eby'enjawulo ebitulumbagana n'obulakayamba songa omwana waabwe ye ne bwakola ekyekyafunako ababita naye bano bazinguluse bakabayako atayina abamuza senange bwentunuulira obwange nenfuna omutima ogwennyamira olw'ebyo bwenza atayina kyentegese ndi kiyuju n'abaana benzadde abangi nekola nabatubikanga nti muzaale ekibi nnyo n'okubanga baafa abange badde wambeetika amakuba ewajjanje yampabisamu ekyo nsaasira nabansinkana nga ndinga omulalwa toyogera bya buntu bannange ddagalwa abaana nze mundeke nabulawe engomidde abaana bangomya waitira omugwendero ndi mwogere nga boogera obulungi bwotulaba baana bange njagala mbatuuze wadde nga mbalaba muli myaka membe ekisooka mbasaba mu nsonyi olw'entegeka embi ennyo ezansiba mu bwavu so nga nandibadde ne ssente naye kibyamukuba gazitwala mangi ngankoleredde bannyammwe buli amala okufuna nsiba mu bigenda ate amabujje n'alekaawo olw'okubulwa yamba ne noonya omujja naye olw'okuzaalemu ababiri n'amanyuka nabulwanyolera mu bwavu eyo naye engeri gye mwahera naye si lwakuba nali masanyu mangi n'abangamba olukume lw'abaana nzekamume kuba tekibalwamu bipe bwe bameka basinga n'ebyabwe nawongerera naye ate navaayo bukombo oba mu kifo ky'emmaali yampa baana nakye ninakukyebaza nsanyuke kasita mutandekerera temukwata mutima byense mbagambe kiri nsanyusa unsine bwaleka zifaamu ng'omwana w'amagezi talina kikyamukuba yandikoze pulaani nayitimuka omwami anoonya mbitundwa gyenvudde nsalawo kana akatono kennina okukaba wamu bwavu bwange baana bange njagala mbawerere kuba kikyobugagga kyengabye mu lwato mweyambisa omukisa mwensomere nga ndi mulamu mu maaso tomanya abiriddiira
kasita mulaba bannammwe abatasomye nseeno bwe bagwewo bwembu akirinja kwesibe kutyanga ndi mulamu temutya ndi munywevu mwekyo akisinga lwe mwetukumbula olwesuuti obusuuti gye nnina mu nnyumba yena obukadde bwangaani alinzijanjaba senga temunsobe bulungi munyiikire okusoma abaana bange analemu ekalamu tandajanirenga ekirala kyembakuutiranga wafunya muve ku byokubola n'ekyo kibi waliwo ebibansimatukanga mulimu mboozi bitawuma gyendi gundi si mwana wa mmange nekiva mukyo luusi bujja mbikonde oba bireetebwa abanyabwe bebasobya ku lwange simanyi bulungi naye nga kinuma agenda n'akabuza nti yanga tonyirira wenna otunula bulwadde obeeka bakuba newaba nyina aliye wakatakajusa nako kayina kukigumiza nti no bankuba gidambulira amazima oba olya n'emmere obuviri bukusenyusa ki ekikuluma nako tekamulwisa nti we bajjula emmere temama n'atuma emuka oludda nankuba bava kubya emmere ng'olwatabakangoye kamama n'akasumbuwa ate nga kakoye essote yo gyenakulira kitojambala empewo ekufuuyirawo kwe kuzimba amatama koko bangi bwannayite mwabasiiba muze nene tekyandubuka tesebika mama wuki kyanjogerako neddadi nja kugulirako ekiboto nimbe nekaliwo kagetedde kunya ebisaza olwokuba kafiirirako ekigiwakagambye nekakolimyanako kulimanga tasaana kyolambe mwana wange omukazi taakutte naye buli kyanansiba enkuku n'agenda nababe n'alekawo ensali giraba ng'amaze g'okukumula katubyonkawanga bolira amaziga kaddeyo byekeetise olyo nako nekatandikirawo oludda wakanikewunika baba kale endowooza z'abanyammwe ze ziyinza okubaleeta okubola namuzite mulondengamu ebinaabagasa mwagala n'oluganda lunyuma lugatte tomanya nekwongairira yali kuwa omukono onosomoka gigonya n'olwekyo oli bwembalaganga nti wa luganda nammwe mumuwanga n'alya kyokubanga mwawula abanyammwe si ensobye mukubye efumbuku mujenyi ekyo mukifunananga nze naawe ow'ekitalo simanyi bwajja ate bazadde bannange bwe tufaanana ninawo kye mbakuutira ngende mufumeko okusomesanga abaana okusinga lw'olizaawa n'oleka amagunjo kati nze kyensaba mukama ng'atuusizza ekiseera wanaafirira akyuse kubanga wendeka abange nga tebenjuna paawe lijja bayambe ekindi omwoyo kyekindi omwoyo